Kamema omerede banange genda okwetegereza muzimu kyegwakola Kameme. Yesoke tugenda maaso katono nnyo ekirango kino katukiyiseewo. Bannaffe abakyotera film production bategeeza mwenna bannayuganda. Bannaffe abakyotera film production be bakuzanyira firimu nga Kibaate, Kawanga ne Kateesigwa. Kaakati babwadde omukisa mwenna abaana b'obuwala n'ab'obulenzi abalabika okuba ni mwagala okwenyigira n'okuzuula ebitone byammwe ebyokuzanya firimu. Musobola okujja mu Kyotera film production ate nga ofiisi yaabwe esangwa butereevu mu kibuga Kyotera ku luguudo lw'e Bethlehem opposite institute, oba osobola okuleka ndi okubira ku Duncan Kataala ku namba y'essimu 0752 0062 njiddamu kubira Duncan Kataala ku namba 0752 0062 omanye ebisinga okukyotera film production. Naawe kennyini ayagala okubanga ozuula ekitone n'okukizuukuza ekyokuzanya firimu. Bakwawodde mwenna abaana b'obulenzi n'ab'obuwala abaagala okulabika nti muzuukusa ebitone byammwe ebyokuzanya sinema mujje babayigirize ate nammwe mubenga mukuguka mu byokuzanya sinema. Entandikwa egenda maaso ate nete era nga Duncan Digital Studios tutandika butandisa ate nete era nga sagala bakunyumiriza onyumereza Buwambo Boys ekyali ntandikwa film egenda maaso ate nete Kyotera film production tutandikiddewo mu bulambalamba eno sagala bakunyumiriza onyumereza. Kati eno netandika emanyikiddwa nga Kyakudduse. Duncan Kataala ye yagitendeka, ye producer waayo. Entandikwa egenda maaso wano wetufundikiririra nga bannaffe bagenda maaso n'okukebera bakoma ku kukebera okutegeera nyindo okubalagalwa okusiyirirwa okusoberwa. Ntandikwa ya firimu pati tujje tutandise era nga tugenda maaso twagala tubenga tumenya oluddaja bigona ne firimu yaffe eno nagambye evuddemu Emmy Productions natenga bulijjo tutandika butandisi mpolampola saagala bakunyumiriza bunyumiriza. Embeera bwetu bwe yatabuka abaali bagenda mu katale okutala tebasobolanga balaba eminyonyi gitandise okuva gye batategeera n'emiwundo okuyiika buli wamu wonna ng'embeera eriwo yakyekango kyereere. Ono n'amanya nti eyabaalula esiridde emiwunyo gimewunyaka etabbu eyingidde. Tugenda maaso batandika mbiri mbiranye Katonda watu abaana bano bansisi yamanya yenga musajja mukulu ti abaana baali bamukutta wakyamu, abaana baali bamukutta awaluma era abaana baali batankudde ebitatankuukika. Bakwata awazibu ne bajja bakwata awatakwatika. Ne nakyalo ono gye yali mu nsiko eno mu mwandwa ze yalaba ng'ensi efuukuuse. Ekintu kye baali baggalira okubeera eyo olubeerera kirabika kyali kizuukuse. Akabonero k'obuwundu kaali kanene nnyo okulaga nti emitawaana gikomyewo. Yayeebuuza ki ekyokukola. Embeera ng'erabika etabuse ono kwe kutunula mpwangali okumubuuza ki ekigenda maaso. Katonda wange jjajja omuntu agenda kukola atya? Buli omu yali yeebuuza kiddako. Ate omusambwa nga gunaatuga ne wodduka ekyalo gy'oddukidde gukukima. Ono yawuliranga mu ye muli atandise okkankana. Tugenda maaso. N'amugamba ojjukira mutowo gwe wajja naye nga mulwadde ng'ayebaayeba nga mulowooza nti aliko eddogo. Siryali ddogo. Ekituufu omusambwa guli gwe gwali gumunyoola kubanga bwe gutwe gwali gulekanga obubonero bw'obulwadde. Muto wange yagutanku. Kati yasooka ne yeebuuza mutowo mukwata omusambwa yali yagukola ki? Guli gwali gugenda gunywa buli muntu kukyalo kuno. Era ng'agamba edda ennyo ku kyalo kuno engeri omusambwa guno gye gwajjako byava ku muntu eyajja ku kyalo kuno yali omugenyi. Manyi bagamba omugenyi afuuka omugeyi. Myaka 18 emabega sajja yakwata ekkubo najja kuno ng'anoonya wa waayinza okulabika nti awummulira ne famire. Yajja n'omukyala
n'omwana omuto. Tambula tetutuuka bula tusooke tuwumu. Kaakati oba kiki ekyali kyabajja ku kyalo gye baava naye nga n'okuwumula litamukkiriza yamugaatogeza n'owummula. Nabafuna kaali. Bambi baali batambudde olugendo luwanvu ate ng'omukyalo ono yali alina omuto naye ng'enjala yali emuli bubi. Sajja yakwata mu kikapu yalinamu ebintu bingi birabika ng'engoye n'embuga enkuŋŋaanye. Kati ova ku mwana okumuwa sweet pepis anuune. Kabagiyo katandika okatereka nga souvenir oba ekirabo ekyokulabijjukirirako. Kwata kati ate bo ne bakwata bagiyo emu ne bagigabana. Omwana gwerumenyuka ali bagiyo ennamba. Ogwo we guba mukwano guba gukugabanya mu kabu naye enjala egabanya mu kabu naye beeyiseewo. Sebo n'omukwano gufaanaganako n'enjala kuba enjala ekugabanya mu kabu. Kakati mu kutambula balina erudda we baatuukira. Tugenda maaso. Ono yamugamba wasobole okuba nga wabeerawo okwegendereza. Firimu egenda maaso. Kakati baatuukira wa? Baatuukira ew'omwami Kawuuta taata wa Kagege. Ebiseera ebyo nga bw'omanyi abafumbo. Baba kyagenda maaso mu byenku. Kati waliwo eyayita abeeno. Ono kwe kusaayo amaaso asobole okwetegereza. Munnange sebo tukulamusizza. Muliyo mutya? Nga mugamba embeera yaffe gye tuli musi eri awo ennungi. Tunoonya kalimu. Wabula tunoonya omulimu ogw'okukola. Tuvudde wala nnyo ffe bwe mulaba ensi etukubye. Nkweni bwe bakubye ne bakanyuga wano. Mukama wange yagamba emirimu gyandibaddewo ne tetukozesa bantu balina famire. Yamugasi tulina mpisa mbi. Era munne ojja sobola okuleka ni otukwasagala tulina buzibu. Wonna wootuwadde okusula tujja ssulawo. Kasita tukola ne tufuna ekyokulya. Yamugamba mwana gwe mulina oyo bambi wuuyo situmanyi. Oba amatama kabonero ka mululu oba kabonero ka bulwadde munoonyayo mu bujjanjabira. Kati bamwegayirira nnyo. Tete kijja kuba mwenge gye taataganya. N'agenda maaso n'agamba ekiba bwe kityo. Katulabe. Nze ngenda kulaba engeri gye mbayambamu. Atandika gwe baakaleeta kijja kukola. Atandise kukwata bijanjalo by'abandi. Buno obulaba. Nga mulengera. Kale muzeeyi ono yalina ente ze wano. N'agamba ente zange ezo kye neetaako ekulabika ni zirabirirwa bulungi nnyo. Kwendi ente zijja kulabirirwa. Okimanyi endabirira yaayo. N'agamba nti kandowooze mumanye engeri y'okulabiriramu ente ezo. Jumba wanjisi boss. Jangu nkulage. Nga mugayitawo nkulaga ebirala. Sajja mukulu yalina ente ze. Olina ozitemera ebisasiro ebi. Olina ozitemera ebyokulya. Ndikusula muno. Kani nga mugamba ndowooza tofune mu buzibu kusula na mbuzi. Nnyo. Walungi. Walungi. Saidi eri waliyo embuzi ekibanyi waggulu basogozi bamwabidde. Kale babalaga wawe bagenda okubanga basula. Era nabo kye baakola abantu abo baayagalawo. Kaze etandise. Omusajja yagambye ayagala ebikata ekitono ng'empulukuku naye nga biwanvu ng'ekiswa. Firimu egenda maaso njagala olabe. Kikata. Jangu tulabe oba bajja kukola oba bajja kutu bajja. Balimi. Laba oli alimanga mashini. Waliwo alimanga tulakita. Kati awali wabalemadde okulima bamanya ndi bafunye abalimi. Bakulima wano bajja kutereezaawo. Nga mwebale mwakedde. Kaakano yabeebaza n'amanya nti buli kimu ekibadde kimulemesa okukola. Bano batema ebikata. Muwe enkumbi empya atandika okulima. Kale n'akaseera kagenda keetooloola. Musajja mukulu nga yafuna omukozi ono. Jjukira bye batunnyonnyola bino bye batunyumiza. Omukyalo oli omulogo yabinyumya. Obuzibu okujja ku kyalo kuno buvaawa. Agabuva ku musajja yajja okupakasa. Kati ebbanga bwe lyayeetooloola omupakasi
yakubwa ekimbe nga buli wakolola abiguka munda sebaana Kibuki. kabuya atokota Kakano ja. mwami Munji. kiki Bali ku mazzi. baali basula jjukira mu kiyungu Kangaleti. baali basula mu kiyungu mirimu gy'ekifuba gino giba mizibu nnyo oyagala tusoda nga mazzi ge galiwo nywa ku gano eyajja okupakasa obanga atalina right ku makerenda kale nno Tuze. mazzi amuwagavu Omukwano jako netaddagala. genda okwetegereza Badangeza kwanika bikunta. kati ebiseera ebyo obwana buno bwali bukyali buto tulengera musajja mukulu ono kataala kati omugagga akonkona ayagala kumanya abakozi leero basi bagende kulima ekyo nakyakitegeere kiki ekigenda mu maaso yabakonkona nga omukozi yalwadde embeera mbi oli otya oba ekiki ina wendi mpulira mbabuukirirwa oluba lweno lunzitowa ninga eyagayiza kamyu kodolera mu bano naye kolola ng'otunudde eri okolola otunudde wa wekakompola kirwadde kimuli bubi ate ebirwadde byedda bwe bityo ebyattanga abantu anti buli wakolola nga bamuyengera ebbombo akaana ko tekamanyi nti gyawunye taata ekirwadde kimuleeze ali mu kye bayita enkaka munange ekiriwo mbadde nina byenjagala onnyambe bibiri Soko tuwemu katono akadde maliko ogerako nono. kati kye yakola ng'asooka agamba bali bafulume omukyala ng'amugobawo asobole okwogera n'ono bantu bedda bye baalinga balama baagobangawo abantu era nga gwayogera naye kati ayogera n'ekintu ky'ekikulu okusinga omukyala gwe yajja naye nga batabaala ng'amugaamu n'ebyakatonda bizibu ssaawa yonna nnyinza okutema embeera gye ndimu tensobozesa bulwadde obukuluma nga bw'osiiwuka otuuya na kawunga obwo obulwadde buba bulala nayo ekintu kyange kino yamugamba ninayo omukandala gwange siina bingi byakulamira n'amugamba siyinza kulamira kuba nange najja bwe ntyo naye nina kye najja nakyo kiki kye wajja nakyo kiri omwo kiri muno oba kyekikutuga kale kinyiivu owange kino kiki kyonamira ekyo bintu byange nange mulimu ebyaffe ebyewaffe nze nina emigugu gyonna egyewaffe bwe bugagga bwange alina ebyemaali alina ebyobugagga naye abantu babeera n'ebyobugagga ebyo naye nga tebireeta ssente babiyita bya bugagga abantu abasinga balowooza bubeerako ne lubaala alinnya emitwe obeera w'amaanyi wabula obutakisumulula yamugamba kikuume kyekyokka kyensobola nga bw'obadde onkuuma naawe bw'oba okikuuma ekintu ekyo era munange tokisumululanga ekintu ekyo nyaala okitereke buterese emirembe gyakyo ng'okiterese namunange bw'oli kisumulula oliba oleesa obuzibu lubaale kyatasumululwa lubaale oyo taatuuyane tosumulula bwegayiridde nnyo nange ne bwendiba emagombe siriterera kyalo kino kyonna era ekyalo oliba okireetedde obuzibu bw'olisumulula omukandaba nze sikimanyi nakimanya munna naye kukikuuma nange baŋŋamba kikuuma era nange nkikulamidde naye kale kati mutaka yakkiriza naye nga bw'omanye era munange obujega bw'abantu otandika otya okwagala okukuuma lubaale atali wuwo kati njumba kuba lubaale w'ekika akuumibwa bakika ono yamuwa lubaale n'amuga akikuume omaze okuŋŋamba ebigambo bwe bitisobola kukyo enfirimu egenda maaso era nja kufuba n'ekintu kino kati yamusuubiza n'amuganze ndi wa kukikuuma okweraliikirira kukomye nja kulabika ni buli ekyetaagisa okukola kyenkola tugenda kufa era saagala obe ng'oggwamu n'amaanyi nze ndaba obulamu bukyaliwo togeza n'ogamba nti obulamu buweddewo kati njumba owayi ngendekeewa ngenze tulabe tukusabire tunoonye ne ku ddagala ezo ku mwana osobole okudda engulu eko tulabe kaŋŋambe kagega oli kule ekintu ogira obeera nakyo abeera bulungi jajja mbasaba mu nkuume nkuume bajajja mbere jajja mu nkuume nga ndi bubi ono ali eno ali ku mirimu
ayoola busa tezirina kuba we ziriira wayonjo ye mukyala katuba tuli wano mukyala Kagege ayingiddewo ente ezo ziwadde amazzi kati aze kulaba ono emirimu agitambuza atya ekyokuba ni bbaawo muyi ani ali awo tekitegeeza nti ate ente zaabwe siziirye ojja kutwala eddagala lino ompeere njumba kaakati yakwata ensaka naawe omwana atwalira ono eddagala awa Kagege nono lumbe lwongeddemu bigula pana kuno kusambagala oba kusambuliya olumbe olukunyweza mu bunono naluwo bannange olowooza ono tasuddeeyo ndaba nga asise mu maaso mutakalabika asise mu maaso efirimu egenda mu maaso kaakano mwana muwala agenda okuyingiza eddagala Mzee Njumba. Mijumba wali Njumba. Mijumba yatemye edda taliiwo kati nugawulira ng'oli ali eri ayita Mijumba nnyo omukyala kwe kujja kati Mijumba luwe kiki abadde ki Mijumba Mijumba ogenda okuyita Mijumba abaana bayita Mijumba omukyala ayita Mijumba ogenda okwetegereza Mijumba mwana yakanda kubaja n'omukyala alajanye Mijumba bajajja we yabagamba bamukuuma oba banyiga bunyizi bajajja balabika banyiga bunyizi ne bamutuga kaakati ono aba ali eno taata agenda okulira endulu eva erudda kyava jjalabe ogenda okuyita Mijumba ogenda omukwatako nga muwoluwajjo kale nekirabika n'ekitundu kyagwamu ensasagge jjukira bye tulaba jjajja oli mutuula ku nkalakaasa wa Kitege yatunnyonnyola bino bano baguddemu ekyetere wabula ebintu by'ensi bizibu naye ng'ebyo we tuba tulaba firimu eno bintu ebito byatuukangawo muntu n'afiira ku mawanga era ne bamuziika Kwagenda bulungi ng'amugamba naye nga wayisewo okuziika kwaziikwa byonna byaggwa naye oluvannyuma lwa sabbiiti 2 omuntu ng'amaze okufa ne bamuziika kiki ekyaddako nakwibwako ekikanga bwe mabegeeyo sajja mukulu taata Kagege yali awo seri mukasitoowa nga munnange munywanyi bwe tajja yo omukozi gy'abadde nga tamugamba nti munayo ebintu byatabuka amazima sisobola kubeera na mukazi ebintu by'ensi eno bimanyi nga nnyonnyola ate nga yafa ng'amugamba nti munnange omusajja yajja n'omukazi ono omukazi baawe yafa ate omukazi n'amuleka kati ate eyajjanga omukozi bulinga obufuusa obuvunaanyizibwa bwange kubanga nze ndaba omusajja ono oba nandimugobye omukazi manya nandimugobye zonna njagala nzikuŋŋaanye zikole ki laba omukyala ngenda mugoba kati munnange baline gye baali basula ono mbu yalinga aterekayo ebintu bye nga takonkona mukyala aba ali munda oli bulungi munnange yajja mu bya bulungi nyaba ekiriwo kali ng'amugamba omanyi kimanyi bulungi nti baawo yafa ng'amugamba okuva Baawulo yafa nga nemba nga sikyasobola ekyo ne kifuuka ekizibu nga sobola kulabirira mu ate nedda yamugamba n'emirimu ngikola badde manyi n'agamba bbaawo oli yali akola nnyo ate era ng'omukazi aba mukazi tasobola kukola kwenkana musajja kati emirimu ono agikola agayaala kati obugayaavu obwo ebintu ebirala ebyokosa simanyi nyingi zago zino emmwanyi bano baali balina n'emmwanyi nga tebalina bye bazissa kati ate omukazi yeebaka w'emmwanyi ensawo zigenda kati baagala afulume tani namba katukuteekowa munnange funa gyodda
Aha. Mukazi watunga bamutaamira. Kalyama bwakugambye. Omuyali fulumye mangu mangu. Mama wange sinawe. Kalyama. Nada. Ndiyatama nnyo n'okusinga nnyinimu. Fuluma kwata. Baali bayalawo Gomesi. Bamukanyuga akaana ne katinkula emiranga. Ebizibu nga binajja. Mwana yakaaba teyasaasirwa. Kazi watu yeegayirira. Munange ensi yankuba nenvaamu n'amannyo ndaba amalibu kati ate oyagala enziremu. Mukazi watu amanya alina gantalaka wuuyo emizigo mingi. Sajja batabuse. Bibadde ng'ebyokuteesa ekyaddirira miggo. Tambula ogende twala omwana wo. Mulina ebisiraani olwajja mu lujja lwange balo n'afa. Genda. Mukazi munaye nga bamutabukira nga bamusika n'akaana ke nga bamufulumya geeti. Geeti ogirabye? Genda gasi. Banne Kalyama ate nga mukambwe. Kalyama twekaana gwe kaana yakakuba olube n'akadduse emisinde egy'abantu abakulu ozannya n'okuzannya kadde kateega ebitege tekafunye enkobo gaawo embeera etabuka ow'ebitege n'otambuza enkobo oba obita byakuzannya yagakaaba. Ebiseera ebisinga ennaku ekkuba n'obaako w'otuuse n'ogamba nti akati munange naaweweererako wano. Bawa akatandika okuba nga aweweera ne bakuddamu. Nkuyisa ontaaseemu. Njagala nzire muno. Kati yamugamba Kalyama ky'ogenda okukola. Teekamu ebirime byange. Gwe kambuzi. Engeri gye ngenda oteekamu n'ebirime. Babadde bakyafu bazibu. Bantu bano bakyafu nnyo. Bino bikisibidde. Biki bino byo? Museze babadde mulo. Bano baali basezi. Katwala kuwa. Balina ekibumbuli. Alafulumya. Balina ekibumbuli wano. Kwata ku musajja oyo. Yagamba mbu balina ekibumbuli. Bano baseze. Abadde museze ye. Kali yasooka n'akwala ekibumbuli ne yeebuuza. Twala buli kimu. Ng'amugamba ebyo kasuka ebweru gasiya. N'okwokya kasasiro. Nga bafulumya kasasiro. Ono ng'aleeta kasasiro. Nga mugamba byonna gasasiro yokya. Nga omanya abantu ababadde abakyafu kyafu. Yafulumya wali. Kasasiro yenna gwe bajjayo. Naye nno omukazi naye abadde muzibu. Ebyo byonna ng'osula nabyo. Newankubadde musula bubi. N'ebyo byonna ono akwata kasasiro ng'atereeza bulungi. Iki? Mpaka binti nabe. Obenga okunganye ne uwa. Waggulu awo entero kateekaawo. Side one. Ojja kulaba. Byonna byokya. Nakugambye yokya buli. Ngala kulaba kikwata ku bantu abo. Kale. Njokye. Akabiri twakafunye. Katako n'ebyo yokya byonna. Ndi mu byokya wa. Ombuzi. Biringa omusu w'embuzi. Muntu oleeta ba. Kati kibe. Nga batandika kutereeza bintu. Kukumako muliro. Omulagiro watattibwa ono ng'akoleeza. Byetulaba omukyalo oli byatunyumiza jajja mutuula ku mukalakaasa wa bitege. Nga bookeramu omuliro. Abantu basembereza. Oba mubadde mu mafuta. Oba biki? Why? Ebintu nga bikyuma bulala. Gwe. Olwayo kyane wajjaba okubaluka. Okubaluka kw'okubaluka. Kyambo kyonna. Ekyambo kyeki. Kibadde awo kibadde ng'olubugobugo. Ogenda okulira ekintu kiri kye bookyeza katimbu kyabaluka ng'embundu. Ekibadde mu gwe. Obadde mu mafuta. Ekintu kyabaluka ng'embundu. Wandimbuuzizza. Hanze kubuza nengamba byokye nagwe twesembeza bintu byabarundi. Firimu yino. Ntadde bakabiri to mu ndogo. Musiba bisa wezi wa mati petro. Kati yagamba bannange.
ekintu kino oba ekibadde mu mabugo kye kibaluse kwenyonzise bwe kiba kibaluse ate nga miwunyo nkunyumiza ki omusajja nga tannaba kufa yagenda nanamira nangamba ekintu ekyo tekitulikanga kati kyogambe kitulise mbusimanyi bakisiba nnyo obutafuluma kati oboto byabalundi osembeze byabalundi naawe twala eri oba kyekitulisa okutulika tetujja kusukakaawo badde vamba naffe abakyotera film production mwena abayawagira ebina Uganda tubagala nnyo abali ku channel eno ya firimu ku simu mwongerewo kubanga munange ekintu ate mukiwanika ku level eddako eno bwetyo beerabise